into mugaga kitange taata wanji akaseera ketugenda mu kanjogeza akaseera ketugenda ko kanjogeza si buli muntu ali ku mukolo guno nti akkirizibwa okunywa ku njogeza enjogeza ebira wakati w'aboogeza ababiri nga boogereza ekitundu eky'omukolo ekiba kisigadde kibagambe gwe newobeereyo ng'otudde mu bantu naye ng'owulira oyagala nnyo okunywako etteeka terikukkiriza kizira n'okutta kitta okukwasa ku njogeza onyweko kitange kitange kkiriza tugende maaso n'okukola omukolo guno ogw'enjogeza nakano okwongereko nti oba wakunyonyola ku taata ng'anywa oba wakunyonyola ku taata ng'anywa nabalese kunnyamba ate yabagambira eddala nti temugeya aboogezi banywa ebintu balya ebintu batutandikiriza dda aboogezi beegabira ebintu bannaye Museveni yakola obufere wenda ndowooza oba kikyoleese bale ndowooza ecupa za musiki eziri muno kitange kkiriza nongoose kubanga bagamba ez'abakulu zitukula na ngalo kati wano nongoosa nkale okugoberera bagenda ku mikolo taata sirwadde mbadde manyi batujjukidde nevinnyo naye maama mukadde wange sigenda kusaba presiding apostle okusabira kyakunywa kino ekyokunywa kino tukijje makka era kyo kyazze nga bakisabira dda era waba okisumulula kigamba ekigambo kimu nti bisimira obaaba kitange olakalufu wali tunazikaza olwakumatula olusi uganda kitange ekyamazima n'okulaba nze abakadde abe waffe ababeera bafudde baba bafudde era sibatawaanya era ekyamazima buli ddiini njiwa ekitiibwa newankubadde nga sigwa mu ddiini ezo obeera gwe ng'ogwa mweno ereetera abaafa ne babawa ekitambiro mbu simanyi kuteeka bitambiro by'abagenzi sikuyinaako buzibu naye yenzikirizayo oliba olabye omusana olitega n'osanga abantu abamutwali ku mukolo eyo olinakumula wansi nti tuwaako emyoyo gy'abaafa kati emyoyo gy'abaafa ddala ekyamazima oba omuwabi kati bw'obadde okola kya mbadde nkulaga ekyali ku mukolo n'agamba mbutuyiwako wansi naye olwokuba ndi nonze sikkiriza bwentyo era nze nakkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi wange era omusaayi gwe gwe yayiwanze gwe gunnaaza buli kaseera olw'okuyiwa wansi kkiriza nze nsooke neewe kale banange temuteeka ennyo ebyokunywa tebibimaza ekyamazima kati gogenda kukola bwoti sumululaka mbeera maliriza nga bwobunyawo kitange byondeetedde tobimalirewo ekyamazima kkiriza nsooke nzijeko obukyo byoleetedde abataka oyinza obimalirawo mu ntamato otyo tonnaba kitange kkiriza nsooke nzijako entulubiri katonda yakola ekiwanda entulubiri ogimaze kitange yegirisiza nnyo mu butundu tuzaawo kitange kkiriza nzeko empombojjo oli ku mpombojjo kati entulubiri mu empombojjo otyo odda ku kikati presiding apostle agambye obukyo bwa ku mwenge muganda kati bwe kitwale nti bwegwo kuba presiding apostle atagenda kutuuka wano newankubadde nga atusinga mu bitiibwa kkiriza mukkiririre mukulu kati ali ku bukyo sitaani lyegirisiza nnyo mu butundu bunyaawo ngompa butono nyagala bagambe nti saabiyiga bulungi ebyokunywa bino era omusiraamu yakulaba ekyamazima abantu bwenna abali ku mukolo guno mbassaamu ekitiibwa era mukkirize mbakkiririre oba kutambula n'ono omumbejja nakiganda singa ndowooza entikkula yenzibu olw'ekitiibwa kimukwolesezza oba olabika otisse nnyo nga muli basajja baganda mulinamu abambejja n'abalangira ne mukkiriza okuzaala abava mu ssaza lya kabaka ery'ebuyi buli banange ekintu kyemukoze kyamaanyi kansooke nzikirire mmwe mane nzikirire bemuzaddeho ale tetukulinako no problem tetukulinako no problem abanyankole abashaaba abeddira obulungi abako obulungi basiimwe mwenna mbakkiririre naatera n'okugoba naatera okwegoba omukkuto gwegoba ku mayenje ekyamazima waliwo abantu abatugenzeeko mu Uganda ng'enfa yaabwe kitegeeza kati ngana
kuba mukyali awo nga bakugamba nti baza lokoda afudde nobe kale oli abadde akaddiye kuba mukyali awo nga bagamba nkirumira afudde n'obuuza afudde kiti Masasi kuba mukyali awo nti Nabiriga agenze nti kindi Masasi kuba mukyali awo nti ne Kawesa agenze nti kindi Masasi kulwa emyoyo egyo egyagenda nga gifa mu nfa bwetyo kati gwani oli mpewo ki kubanga kati etandisa okubuzaabuzibu mpewo ki eno kawumpuli oba Namalere Zinga kubanga Namalere Zinga yebbisa ekyamazima ndi musajja mulokole bwe lokoloko era kitange ow'omwoyo ye presiding apostle kati kogwe naye namunyweredde naye mami atayinza obutasanyuka kogwe kakati kulwa mami Frida Serwadda komutulire kamukirire kale abantu balina emirimu wadde ogw'okutuula wakuba emimiro bulala baaba kakati Lidiya yeyatuleese wano kijja kuba kya bulyaza amaanyi okukkirira ate ye ne simukkirira naye nja kusaasira kyoba okola akatebe tokavaamu paka omukolo bwe gunaku bajja kulowooza omubisi guno naakaguyiga ne kuno kwatako bwe mala okukkirira Lidiya ate si agenda okwewasa agenda okumuwasa ye Robert kulwa Robert ne banne naye kamukkirire Robert Uganda otyo mwana wange yanguwasa ndyegirisiza mu butundu kuba taata omulungi yazaalira n'akuza n'alabirira taata mukadde wange ekyamazima mu bitiibwa bye ebingi siyinza kuwa giraasi eno naawe okwekona enkambi ya taata Kayongo kanjimukubire obaaba taata mbozi okiwulidde mwana akubiddeko enkambi nga lululozi olusooka mbu yakatandika otyo singa tubadde basiraamu naye kola bwoti owummulako abasiraamu bawasa abakyala bana Asiya oba si kitukula omukulu omulala nga gwakunywa Asifa otyo muteremu ddala n'ogwafuwa gadde ebiri Aisha ne Afu omanye nti kayinyamu naye ntikula kyekizibwawo otyo abakutise ekyamazima mukadde wange otyo badde nkyeyongera naye ngenza olaba nga ebiseera bigenda yongera nga muyinza okuyomba naye ngaekyamazima bino byonna nabadde naleetedde ggwe si lwakuba nti mbadde nina okugjako kubanga ebya Tamayombo tetwabimanya ebya Tanyakayirima tetwabimanya n'ebya Serukodo tetwabitega batugamba mbu bagenze lwaganga ku mirimu emitongole bakomyawo mirambo ekyamazima kitange nabadde neetedde ggwe kubako enkambi bannange obutwa tebuttomu ekyamazima nalabanga taata bwe yalinga abaako gyanatambula nange mbafiiririre ekyamazima taata bwe yabakanga anatambula maama yamuwerekeranga era nga bwola presiding apostle ne mami bazze babiri kkiriza nkwerekere naye nebba wange yasinga okunyumira bwe nabanganywa nga ngeya kasajja kanywa aye tekagula bintu waka bintu bwe bityo naye katunywe omuyimbi yakayimbye nywamu obulamu bumpi yongera okubega enkambi banaga mubisi bakaguyiga kyusa kulangi onatera kungamba nti weesuubeko nga ndinga atagenda mu Diddy's World kitange ekyamazima ekirungi watambudde ne Sekalega Peter ekyamazima nebadde enjogeza kale era maze okwogera mbadde enjogereza vidiyo oyo omutuule kulwa Robert sinze nze yaguze bigule nze mbadde abinywa bannange omwana tumwekaleza kakyogenda okukola buli kyokutte kwatako bbiri zokka zobompa kuba nange nina abaana n'omukyala ebisigadde gabira abantu abali ku mukolo guno okusinga ennyo taata yagweereza tuka wali wa taata akulagirira abataka obwedda abasinga osanyuka ku mukolo awali abataka bwoba oteeka eccupa awali abataka bwoba otuuza eccupa taata kakulagirira ataata kataata wakusongera woteeka taata musongere tuuza awo Dr. Nemutaka tuuza sekita ntera yakayimba konna webali kituufu sebo bw'otuuka eka omwana ono Robert akwetikidde birungi leeta ekirala bantu banagamba tumanywako ebintu balyako ebintu bakulaza wano teeka wano mubasumbera mubakabona
Sebo taata toyanza nnyo toyanze nge. Otyo kati kwata ekikapu ogende eri emabega taata yakulagirira. Kale musitulire mu jjinja toyanza nnyo toyanze nge. Kyamazima mukadde wange nze njogerera mazima kuba nagambye ndi mulokole. Abasomesa banyukana nnoni, abakola mu lufula banyukana kabwinga bamutadde mugambo opusi, aboogezi bavaawo na soda nange ono mutute. Kale manyi nti nze ngaba Ate osobola okaba ku oyo oyo omwegabidde. Ono mutute.